naye nga jjukira nti nno information gye ntandise nayo ntandise wali n'ey'omwana mulenzi wali Dr. Jose Chameleon ne King Saha ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkuwa eya tengetenge munnange ate wali wonna naye nga jjukira nti nno ntandikiddewo kakati tulabe wali munnange ate ebyagenze mu maaso ku mwana mulenzi wali King Saha engeri gye yabadde omukambwe ennyo wali nga ayogera munnange ate bye wawulidde ebyabadde bigenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleon naye nga nnoonyereza okulaba nga nzuula kiki ekyaviiriddeko mwana mulenzi ono King Saha okutabuka ye abaffe byatandikiddewa kaakati nno biibino King Saha era nga kigambibwa mbu ekyatabudde King Saha mbu Jose Chameleon mbu yasabye promota eyabadde ategese wali King Saha e Denmark mbuno mu kifo ky'okutwala King Saha mbu atwalemu ye Chameleon kakati mwana mulenzi ono promota mbu n'akigaana kuba yali tasobola ku disappointinga King Saha kubanga yali amuwaddeko deposit muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi mbu mu kifo ky'okutwala King Saha atwalemu ye Chameleon promota ono mu maloboozi munnange ate ge yabadde nga boogerezeganya wali ne Dr. Jose Chameleon kakati n'abiweereza butereevu King Saha amaloboozi ago n'agaweereza butereevu wali King Saha kakati mbu kyekyaviiriddeko King Saha okubeera nga yatabuse bw'atyo munnange ate nga obyageze mu maaso nga si birungi n'akamu kakati jjukira nti nno n'agamba nti nno omwana mulenzi ono King Saha ayina show era nga boolaba akafaananyi awo baamutegeka wali e Denmark naye nga bwe kiti bwe kyatambudde kino kyekyaviiriddeko mwana mulenzi ono King Saha okutabukira ate wali Dr. Jose Chameleon mbu naye nga ky'obamanya kakati njagadde neebuuzeemuko nga nze Jaminati kiki ekitabula abayimbi b'e Uganda kiki ddala ekitabula abayimbi b'e Uganda ekyo nno nkikulekedde nga ggwe munnange gwe alaba Jaminati Yugi osobola okumetinga awo naye nga ekyo kyo nkikulekedde sigenda kubeera nga ate nkyogera munnange ate wano jjukira wano ndiwo okuwa information ate munnange efa ku bayimbi bo oba ku baselebrity bo ab'enjawulo naddala okwetoola wano e Uganda kaakati nkutte wali emboozi ya tengetenge era nga bwe nkugambye nti mwana mulenzi ono tengetenge munnange ate amawulire gennina galaga nti nno tengetenge bwe yabadde nga tannabagenda wali Kenya jjukira nti nno ayina deal yafunye deal wali ne company giyite Kewushi Motors Kewushi Motors Kenya wali jjukira nti nno company eno nawanira branch mu Uganda era balinawo branch kosa ate n'amawanga amalala kakati mwana mulenzi ono yafunye deal eyo okulaba nga agendayo ate okulanga company eno ey'emmotoka ennene ennyo okukamala naye nga mwana mulenzi tengetenge kakati information gye neeyongera okufuna wali ku tengetenge mwana mulenzi ono baamutaddeko wali zi diamond braces wali ku mannyo ge era nga bw'ogalaba munnange naye nga kino ekintu process eno yamazeewo miliyoni 10 wano eza Uganda munnange gwe alaba Jaminati Yugi okubanga bamutaddeko obuntu nga w'obulaba kakati kino bakikoze okutereeza amannyo ge ate n'okutunula obulungi oba n'okubeera ne smile ennungi mwana mulenzi tengetenge bwe kiti munnange ate bwe kitambula wali information amannyo ge era nga bw'ogalabaawo naye nga bwe kiti bwe kitambudde nja kuba nkomawo mu maaso awo ate nkuwe update ate ezinaba zitambula wali wonna wonna check up